Gyebaleko mukulu Kadaama TV webale emirimu. Uganda waffe njogerako oyo audio ya muganda waffe gwe baagala okuba empiso alyoke agende e Uganda. Bannaaye abantu bano baba batubeera ki sibitegeera. Omuntu empisa etanaba na kumala myezi 2 bakukuba batya empisa ey'okubiri. Tokkiriza Uganda waffe, tokkiriza. Saba Katonda ate teekawo bateekeko omukwano. Oba bagamba nti togenda kudda, bagambe ngenda kudda. Naye empisa ey'okubiri bajja kuginkubira Uganda, tokkiriza. Ate kati beegendereze ne mu byolya, oba osiiba njala siiba. Kubanga kati omukazi kaakuteeseeko amaanyi bagende bakuba empisa ey'okubiri, manya obw'obutwa. Si kutiisatiisa naye nga tewali mpiso. Ffe wano bangema empisa ey'okubiri, eyasooka baagingema gwali gwakuna. Eddagala libadde lyakajja. Bw'obeera ng'oli mu Saudi, ffe eno ewaffe gyendi, eddagala libadde lyakajja. Era baali baakanga majjoozi, oba ennaku z'omwezi zaali oba 19, naye nga baatugema mu gwakuna nga 3. Mu gwakuna zaali ennaku z'omwezi 3 oba 4, baali baakatuddamu ng'eddagala teririiwo. Awo myezi emeka? Kumpi tubadde tugenda myezi 4, naye akugamba nti otanaba kuweza mwezi nti agenda akugeme empisa ey'okubiri, ayagala kukutta. Abakazi bano oba sitaani lwaki yabasensera mu bwongo bwabwe? Ayi Mukama, oba kitambo kya busi kye balina bannange. Tokkiriza, bagambe nedda, bagambe njagenda muki, njagenda mu kalantiini. Onoonye sente afuzali ogende mu kalantiini naye ng'oseevinze obulamu bwo. Ate kati n'ebyokulya byegendereze. Ajja kumanya nti bw'onaagaana empiso ajja kuyiya mu kulya. Bw'onaagaana binaamulema byonna ojja genda kunanka okufuna bbaluwa ya tesiti ya korona akugambe nti olina korona. Bano abantu bakyamu nnyo 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 nnyo. Akulimba tewali mpiso. N'abo abaana banaye bakadaama nammwe twogerengako ko amazima. Ekintu oba tokimanyi sirika leka kuwa munno magezi makyamu. Waliwo empiso gye bakuba n'omala emyezi 2 ewiiki 2 n'olyoka oddayo bakukuba endala. Mwe baali babakubyeko. Bakadaama bagera ne bawa bannaabwe amagezi amafu ddala. Muno omwana waavaayo n'abuuliza ekintu aba ali mu bulumi, aba ayagala magezi nkole ntya. Naye bw'ovaayo n'omugamba nti wiikisi 2 bagenda boddayo ne bakukuba endala. N'oyo agamba nti wiikisi 2 ayinza okuba nga tebamugemangako wadde n'akayiso n'akamu, naye ali kulimba munne nti wiikisi 2 wegenda kuddayo bakugema akayiso akalala, mboddayo ne bakugema akalala. Lwaki muwanga bannammwe amagezi amakyamu? Toddayo wamma, empisa erina okumala emyezi 3 deni eryoke eggweko bakukuba endala. Naye nsaba Mukama akutaase, akubeererewo. Mukama eyakuleeta ng'ojja eno wuuyo omazeeko kontrakiti yo, y'aba akubeererawo ate akukulembere, akuziyiza ebintu byonna ebikyamu bye bakuteekeza byonna. Mukama bisazeemu. Endagaano ze bakuteekeza ez'okukuwa obutwa, kuba ey'example yakukuwa butwa, zonna tuzisazaamu. Oddeyo ng'oli mulamu, wajja ng'otambula era oddeyo ng'otambula. Abantu baana ensi banaye simanyi emitima gye balina. Ogenda ogamba omwana nti no tukutwale tukukube empisa endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kadaama TV gyebaleko. Mwebale bambi otuweereza. We really appreciate. Nze siyama wano Aline kakati sister wange ali mu kulajja n'okudda ewaka ng'ate kati afunye chance bagenda mugulira tiketi kati ate bamugamba ebyakulya nga simanyi biki mbu addeyo neera bamukuba empiso. Nze bankuba empiso ku 13th ne wayitawo era omwezi n'enzira era ku 13th ne bankuba endala. Okitegeera kati ate ebyo bali mu mugamba mbu simanyi bamukuba empiso ng'ate naye ebbanga lye baali bamuwadde mu ddwaliro teriraba nakuggwaayo. Takkiriza olw'ensonga okugamba nti takkiriza
takkiriza olw'ensonga banene abantu ffe tugenda ogenda mu ddwaliro nga bamaze dda okwogera n'abo bennyini badokita oba bannansi abatukolako kati so anything bad can happen ekintu kyonna ekitali kirungi kisobola okutuukawo ko bano ati tetubeesiga nze simanyi lwaki waba tebaagala tudde ewaka nga tumazeeko contracts zaabwe tokkiriza yadde n'akatonotono sisita wange tokkiriza bambi tokkiriza ekyo gye baakukuba emmala nze namalayo empiso zange 2 era ninda eyokusatu oyo omukyala yangamba mbuno nzireyo on 3rd after 6 months mbu empiso eyokusatu nzireyo after 6 months ekitegeeza mba nina okuddayo mugwo oba mugwo okumeka kyeka nga mu January eyo okitegeera kati so bambi naye eyokusatu eno nabuuzaako abalala wano ne bagamba mbuno nabo babagamba baddeyo eyokusatu era nze ninda waneno mukama wa sister boss wange wanaabazzeeyo eyo eyokusatu n'abakozi be nange wenda okutegeera nti yekyekakyo kituufu kuba nabo bakiŋŋambako bifo ate nga nze sinaagenda mu ddwaliro ate wentuuka mu ddwaliro nga bankuba eyokubiri ne bangamba mbu waliyo n'eyokusatu so n'ekirala byonna Allah yakyasinza okumanya naye ekyo ekyokufuusinga mbu oddeyo bakukuba empiso ng'ate n'ebbanga terinaggwayo nze ndaba nga waliwo something fishy togenda tokkiriza bambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kadama TV mpozi n'ekirala kye mbadde neerabidde abaana abagamba nti no baagala ogenda oba ebya vaccination abamu abatidde oba abatannagenda nze nzuno naakamalayo vaccination dose eyokubiri naye ate omusawo ampandiikiddeko naŋŋamba vaccination endala eyokusatu ngende after 6 months nemubuuza olwo wemba siri wakola the 3rd one naŋŋamba nti no it's a must olw'ensonga kati ngaamwe abatravelinga kiba kikuyamba nnyo era nga nnyo kati abaana temutya ebintu byonna bya Allah yamanyi ffe tupulaninga naye bwatupulaningira so kati abatannakola the 3rd abatannagenda for vaccination bambi nze mbakubiriza mugende kati nze maze vaccination eyokubiri ninda after 6 months nina okuddayo eyokusatu bambi webale nnyo Mr. Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigadde siyama wano alayini. Kadama TV wasooja ssebo gyebaliko ssebo kansule nti oli bulungi. Kadama TV nzize wano okumpa ku magezi. Kadama TV bano abantu simanyi gye bambalira. Bano abantu baŋŋaanye okudda e Uganda baŋŋamba nti nina kumala myezi 3 bankuba akayisa akalala oba ŋŋende bankuba akalala ne mbagamba asaagala njagala genda waka nga sikoze ewaffe beetaaga corona test yekka. Kadama TV abantu bano bagaanye. Kadama TV nsaa kumpa ku magezi abantu bano bagaanye kyokka mmenyeka nnyo omugongo gunnuma nnyo. Kadama TV mpa ku magezi wenna agenda ne bankuba akayisaako n'akasembayo tekampise bubi bagamba woba kakuba nga tekanaba kuweza myezi 3 kaba kagenda kuyisa bubi. Kadama TV nsaa kumpa ku magezi.